The Newsroom, where untold story is revealed. Kino nkibagamba Besigye n'amala afiira mu kkomera e Luzira. Temuli kyeyambula. Besigye n'amala afiira mu kkomera e Luzira. Ate Besigye kyazimbye mwe temukimanyi. Azimbye anga mu bantu. Really? Beyond the newsroom, gomulungi agenda maaso n'okubanga otugoberera kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Embeera ya Dr. Kano Kizza Besigye yeeyongedde ogenda maaso n'okubeera ng'esajjuka uno His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Abukeereza Nkokola ate okugenda e Luzira ogenda maaso n'okubanga amulabako gy'atagenze maaso namusanga bibino ebituuse ku Bobi Wine bw'abadde agenze e Luzira nkugambye si birungi yadde akamu n'akeddagala. Minisita bali omu nsi wuuno avuddeyo n'ayogera ku bulwadde bwa Kano Kizza Besigye ekituufu wuuno yatwaliddwa nga biwala ttaka mu ddwaliro ebugolobi n'ebisinga ku ebyo byonna bibino ngenze maaso n'obikuleetera. Frank Gashumba alabudde gavumenti eno nti Besigye ageza n'afa bajja laba ate munnange akana bajjuutuka ebintu bingi ebitabuse ate Besigye nkugambye bikankana saidi zeno. Nzikiriza n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusabe vidiyo eno gimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku buli ssekinoomu eyo nno gyagenda maaso n'okubeera ng'asinzira. Mu ngeri y'emu nkujjukiza nti gwe atanaba subscribinga ku mukotu guno bambi subscribinga osobola okubeera nga tosubwa buli mboozi gye tuteekayo noba ng'ogifuna mu bwangu nnyo nnyini ddala ate n'ogenda maaso n'okubeera nga mwatu onyumirwa. Tubeetondera olw'akabanga ke tumaze oba oliawo nga tetusinkana naye nga bw'omanyi nti ebizibu bonnange ebiringa mu nnyo mu buli maka ga muntu bibaayo so bigenze maaso n'okuba nga bitubuza. Nzikiriza nsooke nkuwe ku vidiyo eno ya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nnyonnyola aba political prisoners bagenze maaso n'osanga n'obulamu bwa Dr. Kano Kizza Besigye mu upper prison kulaba Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna abaliyo. Tulabye Bobby Yang, tulabye Haji Obedi Lutale. Dr. Besigye tetusobodde mulaba bategeeza nti mulwadde nnyo munafu nnyo tasobola kuva mu buliri. Ekisinze n'omulwaze nnyo kubanga ali mu kwekalakaasa yazira emmere. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okuva olwokusatu oluwedde kubanga bamusibye awatali musango ate mu bumenyi bw'amateeka. Obubaka bwatuweereza bwatusabye tubawe nti mulwane nga temulwanirira Dr. Besigye yekka wabula abasibe bonna abasibwe kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka abalemezeddwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka. Tutegezeddwa n'okutegeezebwa nti Minisita Museveni bali omu nsi olunaku lwajjo yazze mu ddwaliro ng'agezaako okulaba Dr. Besigye yamwekanze bwekanze yazze mu kkomera ng'agezaako okumulaba naye teyamulabye teyayogedde naye yamwekanze bwekanzi talina kyeyamugambye naye era tumanyi nti Minisita Museveni ajja kuvaayo abeeko byagamba eggwanga. nga bwe nkutegeezeza nti olunaku olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Abukeereza Nkokola ogenda wali eri ate ku prison e Luzira okulaba ku Kano Kizza Besigye kwoteeka abasajja bakulu abalala n'abasibe ba Nuupu okulinga bamachete kwoteeka abasajja nga Bobi Yang n'abalala kuwabo. Atutegeezezza mu ngeri eyo ng'ebigambo bw'obiwulidde kaakati nno n'atambudde ne ttiimu y'abantu abawerako ng'akulembeddwamu nno ne Leader of Opposition Joel Bisekezi kwoteeka musajja mukulu wamanyikiddwa nga David Lewis Ngoya. Kakati nno ne yaliko former Leader of Opposition naye agenze maaso n'okubeera ng'ate abeegattako. Ebigambo bino nabyo nkusaba tubiwulirize. Tukimanyi ffenna nga bwe Dr. Besigye ne banne abali mu kkomera kuva mu kkooti y'amagye nga bwe bali wano mu bumenyi bw'amateeka. Kituluma nnyo okulaba nti gavumenti ya Uganda ekozesa obumenyi bw'amateeka okusiba abantu. Tetusobodde okulaba Dr. Besigye tulwakubanga ali weak tasobola kulaba muntu. Mu buntu obulamu Dr. Besigye teyali badde mu kkomera. Yali badde ng'ali mu ddwaliro ng'alaba abasawo.
era ne aline wano iligale ali wano mu bumenyi bw'amateeka kubanga kooti y'amagye eyamusindika wano mu kkomera yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekintu kyonna ekikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka kiba kimenya amateeka, so si kirungi okugobererwa. Simanyi lwaki Dr. Besigye akyali wano mu kkomera. So kiri ku gwe nanze okulaba ntukozesa obuyinza bwonna bwe tulina okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda kubanga bakikoze ku Besigye olwaleero enja ajja kuba nze oba gwe nga bwe President akyogedde. Kati tukozesa amanyi gonna ge tulina, oba olina omumwa, oba olina ki, oba olina kamera, oba olina ki, kikozese okulwanirira eddembe. Eddembe lyetulwanirira si lya Dr. Besigye yekka, lya buli Munnayuganda yenna waali. Tukimanyi nti bwe tuba tugenda mu bya campaigns ebyakalulu ebintu bwe bitu birabika batandika okwata abantu bino bye bali kukola Dr. Besigye bya kutukangakanga okulowooza nti fena tugwe suubi tugwa amaanyi naye njagala abakunga mwenna muve gye muli. Bino tebitutiisa, kola ekyosobola olabe nti olwanirira eddembe lyo ate ng'olwanirira eddembe lya munno akuli kumpi. Kakati nno ye musajja mukulu wamanyikiddwa nga Minisita Mario Munsi ategeezezza nti ekirwazizza Besigye okutuuka ku Ssalina eno yagenda maaso n'okuba nga yeteeka ku hunger strike naye mbu okutwalibwa kwe mu ddwaliro tekiyabadde kyamaanyi nnyo era ekikanga. Nno ebigambo bye nabyo nkusaba ate obiwulirizeeko. You see, I was there with his private doctors and they wanted to carry out some medical tests. And the prison authorities were saying, no, let him go to Murchison Bay Hospital to have those tests done. But I advised them, said, no, you consult within the establishment of the prison authority, but there is no problem for him going to a clinic or a hospital of his choice. And that's how he was taken to Bugorobi Clinic, which is a clinic run by one of his doctors. So he wasn't lifted because he was in a worse condition, but they were going to just to carry out medical checks. Blood sugar, electrolyte, because he's not taking food. Usually you get what they call electrolyte imbalance. So you have to check potassium, sodium, and so forth. So it wasn't that he had gotten worse, but they were just going to carry out routine medical checks. Ngeri yemu babano bannakibiina kya FPP oba ab'ekisinde kya Kanokiiza Besigye bakedde kwekalakaasa mu kibuga Kampala nga bagamba baagala omuntu wabwe maaso n'okubeera nga agibwa mu kkomera gy'ali atwalibwa afuna obujjanjabi ng'abantu bonna abalala bwe bandyetaaze okuba nga munywanyi babufuna. Kaakati nno follow figure nga bw'atasiba zikweya wuuno avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ayambalira aba opposition n'okubeera nga bategeeza nti temuganda maaso nafukamirira Museveni kubanga mugamba Kyagulanyi wabaye president wamwe mugambe yabaata Besigye. Bigambo bino nkusaba ate obiwulirize. Kati mumute, dani mumute bamuwa buyinza mumute. Mumanyina okutugamba nti Kyagulanyi president dani mumute. Ati tontutewa. Kati mumute. Anti kati mulinga abali mukuforcinga president Museveni. Temukirizibwa kumutiisatiisa. First of all, Museveni si yamukwata. Ekyo njagala Bannayuganda bakimanyi. Takirinamu na mukono. Security ekola okunoonyeza kwayo nga bakwata abalala. Nga bakwata bana be basa emyaka 4. Nga bakwata baki ye yamukwata. Je mbamwogerera nayo. Ate nayo tekyalina right kati kubanga ali mu kooti. Why kimupaniki mupininga president? Why? Kuba yalina akasimbayi. Hakaki. Akute kadi. Yali mu kodi. Yalina kadi. Alina kadi esinga kodi. Kunyonya nti semateeka yes penal code ekiza President Museveni alina right. Emugamba nga waliwo ate mu biseera ki. Takera bukazi nagale lero ntadde gundi no. Owa president balonda bulonde. Mwesimiwa. Kakati nno ye Frank Gashumba nga bw'atasiba zikweya nkugambye wuuno watabukidde gavumenti ya kuno ku lw'okusibwa kwa Dr. Kanokiiza Besigye. Kino nkibagamba Besigye n'amala afiira mu kkomera Luzira. Temuli kyeyambula. Besigye n'amala afiira mu kkomera Luzira. Ate Besigye kyazimbye mwe temukimanyi. Azimbye anga mu bantu. Really? Nze ndi so blessed mu Uganda sina we sigenda.
mbeera ku munaku affembayo wansi nembeera ku mugagga affembayo waggulu mbeera mu purported opposition nembeera n'abanuupu nembeera n'aba-FDC n'abali mu government abe-NRM n'abali mu PLU. I know bannayuganda anga gye bayina. Besigye mumute adde makage mumuteekeko 24-hour surveillance. Besigye n'amala afiira mukomera kiyinza obutabika today, but I can tell you temuleyambula kintu kino. Oba Besigye yazza misango ki kubanga according to credible intelligence abali intelligence bakugamba nti yes yayina olukolo okuba ennyonyi zigwe bwe bagamba bo bwe kigambibwa katwashuminga nti kituufu oba kikyamu kubanga tewali bujulizi situbulina bwe bagamba okitegeera naye ateebwe ajjanjabwe bwe muba mumutya nnyo mumuteekeko surveillance ekyakoze ekyasinze. Yes, the mere fact nti mwasolo mujja e Kenya temusobola kuŋŋamba nti abalema okumanigingira wa e Kampala wano Kampala ne bakimanyi nti there is only one person access 24 hours okujjako government eno. That's Besigye. Mu ngeri y'emu Frank Gashumba yongedde n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Besigye embeera gy'alimu si nnyangu yadde akamu n'akeddagala nga ne mu kkomera gy'agenda maaso n'okusibwa baamuteeka mu upper prison ye Luzira kyokka ate era ne bamuteeka mu kkomera eddala kwegamba engeri gye bamusibamu esukkulumye obuntu bwe bandibadde bamukwatamu nga Kano Kizza Besigye. Ekkomera mu kkomera lyalimu Besigye Luzira mu upper prison bamusibira ate mu kkomera eddala. Owulira kati ekyokubiri banne ate Besigye yakugamba nti ye mukimanyi nti kooti masho yatandika na Besigye 25 mukimanyi ekintu yatandika na Besigye kooti masho eyo era yagigaddewo kwa Besigye yagamba sijja kukozesebwa mu kooti masho era yagigaddewo. NSC yaffe na Uganda mu abali mu NRM abali mu police abali in the military. This country can accommodate all of us. No matter the differences. Yes. Uganda is too huge. It can accommodate police officers, army officers, prisons officers, abasubuzi, politicians. Fena tujibeeramu. You get it? Unfortunately, abamu muloza ati NSC yammwe. Abatondo nbalooza yaabwe. Ulira. Ensibo etabuka Bishop yegaana emidaali nsibanko Bishop. Bishop na yegaana amagandula. Ensibo etabuka Jeno yegaana emidaali. Omubaka wa Mityana Municipality amanyikiddwa obulungi nga Zaake Francis Butabi yavuddeyo n'avumirirwa ebikolwa bye bayitamu okukwata musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Kano Kizza Besigye era ebigambo bye nkusaba ate obiwulirize. Danga Dr. Besigye ebintu byamusibyeko nga kiba kyetaagisa okulaba nga afuluma asobola okwejjanjabirwa ebweru. Dr. Besigye asobola kubanga afuna obujjanjabi bonna mu ndaawo. Tetwagala kulaba nga embeera gye twayitamu ku Honorable Segirinya nga ate yemu yetuka ku Dr. Besigye tulina kulaba nga tukola buli kye tusobola okulaba nga afuluma ekkomera kyekikulu ennyo. So that's the most important thing. Ekisinze okunkwasa ennaku y'embeera Dr. Besigye gy'ayitamu naddala obudde obw'ekiro. Atutegeezezza nti si mulundi gumu oba ebiri nga abasirikale oba abantu batamanyi bakonkona enzigi ne kisinga okumweraliikirira. Iffe nga ab'oludda oluvuganya kye tusinga okweraliikirira naddala nga tuli mu detention centers bwe budde obw'ekiro bani abatutuukako era bani abatuaccessingako. Era ze ensonga ezimu ze tugenda okusoyasoya akakiiko nga kazze commission ya prisons ngezze ku lunaku olwa Monday okusobola okutegeera ku mbeera ya Dr. Besigye n'engeri gy'akuumibwako ng'akangibwa nga kwetadde n'omuntu omu omuduumizi w'amagye yavaayo n'agamba nti ajja muhanginga oba ajja musiba ku kalabba.
ebyo nno nga tubitadde ku mabbali olunaku lwajjo Bobi Wine yavuddeyo n'afulumya video eno kweyatadde n'ekiwandiiko ekiwanvu ng'agamba nti okwatibwa kwa Besigye kitwalage ekifaananyi nti teri n'omu ali seefu kubanga mutabani wa Museveni ng'ategeeza General Muhoozi Kainerugaba nti yavaayo n'akola tweets nti bw'amaliriza okussaanyaawo Dr. Kano Kizza Besigye addako Bobi Wine n'agamba nti bino tetusaanye okubeera nga tubitwala nga bya lusaagiriro wabula okuyimukiramu ffenna nga Bannayuganda kubanga bwe kitwala leero ono n'owenkya ne kino n'omulala ate luli kigenda kubeera nga kino naggwe. Balamusizza mwenna Bannayuganda bannange balinawo nkakasa nti ffenna tulabye embeera Dr. Besigye gy'alimu bukyanga bamukwata ne bamutwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka kkooti ensukulumu neevaayo nesalawo nti kya bumenyi bw'amateeka okusibira abantu abatali basirikale mu kkooti ez'amagye naye still ne basigala nga bamukwatiddeyo n'abasiba abalala ba political prisoners abangi nga babakwatiddeyo ne kkooti bwe yali ng'emaze obbata mwenna balinawo kibalaze nti Museveni ne mutabani we baagala kutta Dr. Besigye ate si yeka naffe abalala mutabani wa Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo n'agamba nti Dr. Besigye ajja kuva mu kkomera nga either ali mu keesi y'abafu oba nga amaze kufukamira wansi kwetondera Museveni naye nga amufukamirira ku ddiru ki awo nno we mbasabira mwenna mumanye nti ebizibu Besigye byali mu kuyitamu ne basibe banne si attack ku Besigye yeka wabula eyo attack ku ffenna abalwanira enkyukakyuka ffenna abaagala enfuga ennungi mu wano mu Uganda era njagala mmanye nti tegwokyanjwa emu bwe bamala okunyigiriza omu badda ku mulala ajja kubeera either gwe oba nze kale nno nsaba ffenna abalina emitima egy'eggwanga tuveeyo tuvumirire ekikolwa kino ekikyamu ekyobutemu ekiri mukolebwa ku munnaffe ffenna nga tulaba nga bwe tukwasala entotto ne bannange okubaako kye tukola nammwe mbakubiriza yonna gye muli mukwatagane mutekewo pressure okulaba nga munnaffe bamusumulula kubanga bwe kiva ku mulala kidda ku omu bw'oba tukubye enduulu ng'obuzibu butuuka ku mulala kijja kuba kizibu abalala okuba enduulu ng'obuzibu butuuka ku ggwe n'olw'ensonga eyo mbakunga mwenna mutekewo pressure okulaba nga amateeka agagobererwa nga bannaffe bano bateebwa aba political prisoners bonna nga mwe muli ne Dr. Besigye. Free Besigye, free Machete, free Kalanzi, free all political prisoners. Museveni ddala mu Uganda muno gwosingamu amagezi weka mubuuza ofugidde emyaka n'emyaka abaana bazaliddwa ofuga bazadde n'abaana bataano okikutte njikutte watujjirira kiki kyosembayo mugamba yatujjirira omwami omubuuza lwaki atulemerako atuleetedde ababbi abasengula abantu ku ttaka yajja nabo obusonga obungi bannakaddeyebuunya yemulukunya mu ngeri y'emu ebigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu munywanyi mbikuwadde ate byonna obifune. BTN Media Beyond the Newsroom nzadde ni akutuusako ensonga entakera nzikiriza nkusibulire wano munywanyi tusinkane nga Mungu wazimye mbagaliza ebyo bye munjagaliza mbajjukiza nti okulanga naffe awo tukubirako obukubizi ku simu eziri wansi awo ne tukwasaganya business yo ate mu ngeri y'emu nawe walina kye weetaaga okumanya oba okubuuza oteekaawo buteezi mu comment section mbagaliza bye munjagaliza tusinkane nga Mungu akkiriza ate era abalwadde mbasabira Mungu abanyige mpola mpola ate musuuke bulungi nnyo nnyini ddala abaviiriddwako abantu bammwe mu kabanga kano mwattu tubasaasira ne tubagamba nti omutunzi oyo nnyini byonna agende mu maaso n'okubeera nga ate abagumya n'emyoyo gy'abagenzi agiramuze kisa. Banywanyi munzikirize mbateere wano emboozi mpitirivu za tukyakolako ku mukutu guno era nga tugenda kuzikuleetera nze Deni. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.